Banange mwe basenyo mwandizukuse erudeno katonga jula. Abana ba Buganda, abana b'embuga, era abana ba Uganda. Mama tuli ku kabate nkabira bazaala twazadde biswambazi. Omusaayi gwa Buganda, omusaayi gw'embuga, omusaayi gwa Uganda. Weewaawo ebigambo bwe bito bwe biri awerekera ensangi nakugamba nti tajja nayo kawawa akoma ku mulyango ate era awerekera ensangi tajja nayo abawerekera mwanga bakoma munyonyo ati kati ndowooza obiraba ate bagamba n'ekigenda busa ekinatema tekiba kuzinga kawuwu kakati nno ffe bwe tutyo tuba tukuse ye akutte enkofu akayanira ejjuba ate obusobola okukayanira ejjuba tasobola okujjako nga yennyini yew'omugonyi ng'oli ba ate enkoko ate nafumba kasooli weewaawo kakati nno naffe bwe tutyo tugobye bumale nabagamba nti mbeebaza nnyo okubeera nga mutusuulira omwoyo ng'ow'ekibungu akulowoozaako n'akwokera lufuuka mu butuufu n'akuwa olufu oba n'akuddiza ennyi muba mutukoze obulungi obutagambika abantu nga mmwe tuba tulibaddiza okitegedde ekirala tubeebaza okusubscribinga wabula mukoze omulimu mutuwadde amaanyi bannaffe era kati ndoza basubscribers twatuse be twagala kati omulimu tukwasa wano nawali batubinika eddimu eddala buli kaseera bagamba mwongere ate nga n'aba SK Media nabo bagamba ate naffeno mutuwe ate ku SK Media mutukoze obulungi era tetumanyi ffe tusobola kubeebaza bannaffe ago mazima gennyini bannaye nga bulijjo tubeera abalasanga ey'ababiri nnyo Kaweesa Solomoni ne Munnabusiro bosa musisi Sengule yesebo omanyi tufaananako Sematimba ne Kikwabanga batambulanga babiri nga tebateŋŋana nga balinga bali be bagamba ab'okubayita ababiri oba Majangwa ne Nakirija ye ate awagumba ekkovu wabula w'essongo n'awagumba ennume n'enduusi kakati batambula bukwata bati weewaawo tulinga malusu nadookooli tetuteŋŋana era kambe nansalwa babulizeeko ddala neeyanziza mutaayi neeyanzeege nange njagala okubeebaza banywanyi okuba nti mubeera mutulindirira okufaananako lukubirwa mavi alindirira mu butuufu akawango ak'omu lugenzo luteekeddwamu akawaayiro kubanga aba akimanyi bulungi nti mu butuufu tekujja kuba kusereekera busereekerezi kitagumira wabula kujja kuba mu butuufu kulya bipapa kati ekyo kinsanyusa nnyo nange ate nammwe kano akanyomero kabafuukira ddindirira nga salambwa lya mu lumonde kano mwe tuleetera mpozi tukayita tutya Buganda gye twasuwa mutukoze bulungi banywanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ab'enkajja ab'ennakatu ab'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli bamu okulya ne tubalyowa emyoyo tuli babbira akakajja ebbira tuli babbira entunga ettiribogo muwangale buvule kubanga obutuba buno bwogoka olw'embuyaga ate era butuufu twandigambye nti singa mubadde balubayi twandibadde tubagamba matabaluko naye katugambye nti mwebale nnyo okutwagala mwebale omukutu gwaffe okuguwa amaanyi mwebale kusubscribinga kulikinga kukomentinga kusharinga byonna nga omusesetiko guno bwe gwabituleetamu katubibagambe era tubeebaze nti mwebale nnyo kanyomero kano kabafuukira ddala ddindirira naye era kabasikiriza ng'ensumba bwesikiriza omulunda tubaaniriza weewaawo ate temwerabira nti tulina ebitabo bino butereevu tulina kino effumbekero ly'ebisoko era kino kyawandiikibwa muganda wange ono Sengule kituufu nnyo 2022 butereevu kati tulinawo na kino olulasange nga bwe tweyita nti njagala okirabe kiikyo okula n'osoma bingi bye twogerako wano eno nga bijjudde muno ate kati waliwo nabana abagenda mu zino empaka abagenda mu mpaka ez'olulimi Oluganda ez'enjawulo bakanda kusoya bibuuzo nga we walina okubijja waawano ansa zonna ziri oba ebiddibwamu byonna biri wano kale bannaye temulonzalonze ennamba ezo z'olabaawo kituufu kubako ekitabo kisobola okutuukako mmwe abali okumpi mu Kampala n'emiriraano nnyo ate ku nsimbi entono ate n'okugibasomera tekunsuula ŋŋanzi osobola okuyita ku 078 599 343 078
599 eyo giyiteko munnange ng'ekitabo omaze okukifuna nga kikudde 5:10 ate era tubasuubiza nti mu bbanga eritakyaweza na zzooba tugenda kuba tufulumiza ekitabo ekirala ekijja omanyi naffe tetubaweeza tetubaweeza nabo batuwa amaanyi muli ejjusa mwekka nti tetwabisoma weebale nnyo naye nga ffe tujja kuba tubibawa butereevu ate okunoonyereza tukyakola kungi nnyo tulina ebifo bye tukyayagala okutuukiramu ddala tulabe wano era nze ndowooza wabaayo omuzira kisaa tulaba kati nga gwe mu butuufu wayagala dda okunoonya abantu abatuufu ab'okuwanirira nabo obuwangwa nga naawe oyagala olulimi lw'abajjajjaabo oluwagire bwoti tusaba oveeyo ogambe nti nze abasajja abo oba bayiwa mu $100 oba pawundi 8 teekawo musindika omulimu kuba kati twagala okuwandiikayo ekitabo weebale nnyo ekiraga obukkiro bw'ensi yonna Uganda obukkiro bw'ensi yonna tukulage omuzungu gundi yava wano omuzungu gundi yasebuka wano weebale nnyo tutandika okulambululira nti bano bwe baava embaale nebatambula bwe bati byonna tugenda kati awo wonna twetaaga obuyambi bwammwe obuyambi bwammwe tubwetaaga era ndowooza tujja kubateerayo n'essimu abantu batandike okwekolamu omulimu ku lw'ensonga eno ekitabo kye tukola era yiiyaawo essimu yiiyaawo tutandise leero tubanjulidde enteekateeka eno banywanyi mutusuule omukono kubanga akutakula omugongo otakula gugwe akuwa naawe bw'owa maawe akuwa mpongo kakati tusimbulidde ddala ku nteekateeka eyo weewaawo kakati nno olwaleero ekituleese okutuula wano tutandise olugendo lw'ebika bya Buganda nga bwe twabasuubiza kino kyajja kitya ani akitandika emirimu gyakyo mu lubiri amannya ge batuuma lwaki era mutuuma amannya ago obuvunaanyizibwa obulala ebyafaayo byakyo kuba ebika ebimu birina ebyafaayo naye bannaffe ababyeddira bandi tebafunye nani abibatuusaako kale munnaye mwafuna ffe nga kirabo mwamala mwafuna bano abasajja mwamala kyetubategeeza ate munnaye omugabi ate yeeseera kakati tugenda kutandika n'ekyange kyennyini tulina kutandika nakikyo kyennyini ekyange kyekimu ku binnansangwa twagala tusooke tubawo ebiri binnansangwa ebitaano ebyasooka biri mukaaga mulambirira kuba tusooka n'okubibabuulira ekyomukaaga ekyo kirina engeri ekyajjamu nga tunatera ova mu nsi eyamuwawaawo kyova olaba basinga tutera okwogera ku bitaano naye ate nga biri mukaaga enjaza effumbe erya muganda wange Solomon Kaweesa olugave engeye enyange ne kakoboza awo mubyoke mumanyi ate nabo bennyini babadde nga babitubanja mbadde mubitubanja kufenti ate munnaye wano ku Lulasanga babadde tebabanja nnyo ku Abalasanga nengo nga buli bwoyita ku SK Media nga babanja nnyo ebyafaayo by'ebika tusomesa ebika byaffe ate ffe muli nabo bannaffe tulina ffe kulwammwe abamu muyinza okwagala kopi tulina bye twawandiise wano osobola okugira niweefunirakuwandiike bwekikakyo gwe n'ogenda n'osoma n'osomesa abaana n'abazzukulu n'otandikira awo ekika ky'effumbe kino kirina ebyafaayo ebizigulivu ate nga biggumivu kubanga n'ekintu yennyini agenda okujja mu Buganda ekika ky'effumbe kino kyaliwo ng'era Walusimbi akiramulira ku lusozi Kisiri kikadde mu Busiro Kisiri kikadde ono gwe twogerako wewe ebakka we mumanyi olwaleero naye ng'olusozi olw'edda lwayitibwanga Kisiri kikadde era katubalagirire gwe ayagala okutuuka ku lusozi olwo Kisiri kikadde munywanyi lwagamba wetera ku 14 awo nga wakava ku Kyemmende genda kirirawa waliwo bata ku 14 n'abatakisi bona bamanyiwo wetera awo 14 ngenda bakka ngenda bafumbe nga bakukyusizza dda era abeeyo babayita abafumbe naye bakka bonna erinnya eryo ndooza likyuka ku mulembe gwa Ssekabaka Kagulu Tebuukywereke
yali Kagute Buchwereke. Yali musajja nno mukambwe. Yali mukambwe kabaka wa 20 20 naye yali mukambwe ekigenze wala. Yayitirira obukambwe. Kakati olw'obukambwe abantu batandika n'okumuddukako mu bwakabaka bwe ne bawaŋŋanguka. Ndowooza owulira. Abalangira n'abambejja nabo bagenderanga omwo. Bebengula. Kikulwe ne Mawanda. Balina ne mwannyina abwawo Nassolondege. Abo nabo bayamuka ne bagenda. Ne bagamba buno obuganda tebusoboke. Omusajja atufuga taachwereke. Mumanyawo eringa njogera. Ddala. Ti omusajja oyo bosa. Taachwereke oyo taasoboke. Ate tebamwabulidde. Kaakati batambula batuuka eyo. Ow'Emmamba oli gwe wayogeddeko Mawuba. Ate sijja bakwatira. Nagamba banywezezza mudduke ku kabaka mukuba beena obwami nabo bunkenke obuli awo mujja abawadde bano bwe bamunnyonnyola ate nga naye akimanyi enneeyisa ya mukama we agimanyi bulungi ne basalawo beekobaana okumutabaala. Mutuufu omusajja oyo bw'omwogeddeko nzika yatta nabo mukago Mawuba yatta nabo mukago ne bagamba tumutabaale yatta ne Mawanda kati bajja okumutabaala baserengetera ku lusozi olwo Kisiri kikadde. Abali eno batandika okubalengera n'ejje lyabwe nga bakka ku lusozi nga bagamba baabali bakka era amawulire gonna nga bagatuuse ewaabene nti abasajja tubalabyeko bakka ku Kisiri kikadde wali.